Mugamba mutya mwena abeekumira ku Twistalk TV gwe mukutu. Kakati olunaku olwaleero tugenda kukikuba this way, okitegeera. Naye nga katubeeko n'ensonga gye twogerako. Kakati mubadde mukimanyi nti Catherine Kusaasira yagobeddwa mu NRM. Museveni yagambye akooye okuwuliriza ebigambo bye, awanyiwa ewaawo n'amugoba. Oluvannyuma lw'okwogera ebigambo by'ayogera, abasinga mwabiwulira, navaayo ne mbibatuusaako wano ku Twistalk. Kusaasira ng'agamba nti tafunye mu NRM kimala era tasiimiddwa. Abantu ab'enjawulo bwe baaviirayo wano n'abamu ku abo abanene mu gavumenti ne babaako ebigambo bye baamuweereza nga bamubuuza ssente zonna ze yagamba nti yafuna mu NRM yazissaawa. Tujjukira bulungi nnyo nti Kusaasira baamuwa emmotoka. Mu kumuwa emmotoka ne bamuweerako ne ssente enkalu, oba okitegeera, eziwerera ddala miliyoni 600. Kati miliyoni 600 yazissaawa. Wenjogerera essaawa eno ye Kusaasira bibi. Baamugobye mu kibiina kya NRM era nga ssentebe waakyo omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ye yamumyusizza, oba okitegeera, butasiima na mululu. Abantu bangi babadde mu NRM ebbanga tebalina kye bafunyeemu, ne gwe Mukama akuyambye at least olina by'ofunyeemu ebitonotono. Ndowooza abantu abasinga abajoyininga ebibiina bino eby'obufuzi lwa ssente baagala kugaggawaliramu, baagala kusiimibwa. Okusiimibwa okolerera kukolerere, oba okitegeera, okusiimibwa okolerera kukolerere. Teri muntu asiimibwa olw'okuba nti ayagala bamusiime, wabula emirimu gy'okola gye gireetera abantu okukusiima, oba okitegeera. Ekyo mube nga mukimanyi. So Kusaasira waabwe essaawa zino ali mu maziga olw'okuba nti ayagala bamusiime, naye nga bw'otunula talina nnyo kyamaanyi kyakoze mu NRM, talina nnyo kyamaanyi kyakoleredde gavumenti ya Museveni, oba okitegeera. So ayagala bamusiime ku ki? Bamusiime ku kyakoze eki? Okuva bamulonda kuba ghetto president advisor oba president advisor, talina kintu n'ekimu kye yali akiikiridde ku bantu oba kye yali akoledde abantu ne mu kitundu gy'asula, oba okitegeera. So essaawa zino akaaba, awulira ayagala bamusiime, oba okitegeera. So ebintu tebikola bityo. Omuntu okusiimibwa olina okukolera abantu, n'omuntu eyakuwa omulimu n'akulaba nti agundi asaana okusiimibwa. Kati ye Kusaasira essaawa zino kyafa, ayagala mmusiima, naye nga bw'otuula ku mmeeza n'obala ebintu Kusaasira by'akoledde abantu oba by'akoledde gavumenti ng'emirimu, tewali. So akaaba empola, tatukaabirako. Ebintu eby'okukola Uganda tulina bingi, tetulina ate kudda mu bya Kusaasira. Kusaasira weewummuzeeko maama, tukwegayiridde tuleke, kale ffe tuli kusiima, oba okitegeera, tuli kusiima.